nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri ekyomunyo live nakati okyali mulabi mulungi twagala tugenda ate mu nsiike ey'akalulu naddala kano akakubiddwa mu mwaka ogw'2021 waliwo abamu ng'oyinza okulowooza nti bakafunidde ku mukeeka naye ate nga bwe bakulojjera engeri gye bafunyeemu akalulu kano bamale bagwe mu bifo eby'obukulembeze nga wama oyinza okulaba obulumi bwe bayiseemu. Waliwo kansala omu mu biru ng'akalulu kano okufuna obululu akanaana n'obusobyemu mwattu yakawangulidde mu kkomera. Embeera y'ekkomera kansala omulonde alinze okulayizibwa James Mubiru Hoods aginyumya bubwe wabula n'alaga essanyu eri abamulonze nga musibe. Nga ndi mu kkomera so njaga okubaza abantu b'Enankulabye, abantu b'Erungujja, abantu b'Ebbakuli, abantu b'Emmengo okubanga mwanjiiririddewo omubiri ne mumpa akalulu. Mubiru yafunye obululu 858 okukiikirira Lubaga North ku lukiiko lwa KCCA ng'era y'omu ku abaana mu ab'ekibiina kya NOP ku abaana mu abana abatula ku lukiiko luno. Twali abantu nga 11 abasigadde bafunanga 2 abafuna 15 so njagala okubaza mwenna abampadde akalulu abantu b'e Lubaga mwe bale kundaga mukwano mwe bale kumbeereramu sigenda kubavaamu. Mubiru agamba yakwatibwa Namisindwa n'abalala 17 wabula yete yakubibwa mu kkomera nga basibibwa Mbale. Manafa prison amakomera galinga 3 bali batushiftinga almost every after 4 days bali batujja mu makomera nga batutwala mu kkomera eddala naye nga ebyaddala twali tetumanyi wa gye batutwala. Ekisookera ddala kyenjagala okutegeeza bannamawulire bannaffe abamu bakosebwa wano mu kutambula mu poliisi tebatukuba era ne mukomera gye batutwala tebatulugunya kooti bannamateeka baffe bakola buli kimu ne baleeta release order n'abatweyimirira gye twavudde ne tukomawo ne tudda e Kampala. Abalala abakwatibwa ne kansala Mubiru omulonde bagamba nti ekkomera tekitegeeza kwetaaya ng'ebyokulya bapima bipime ne boogera ne ku mbeera eri ew'omubaka Kyagulanyi. Amazzi ogabasaba tebasobola gakuwa, tosobola liira mu budde, bakuwa ejjirimu, akawunga bakakuwa ku makya nga tekulimpa, ebijanjalo bibagaba bibate tebiyidde. Tetugenda kujja ngano kujinga mutubuuza bakoze ki mu prison tukoyo bibagamba oba oli waki oba oli wa media kuba ne ba media bannamu abamu tubadde nabo mu prison wadde tebaliwo wano bangi nnyo bakyali nayo balemeddeyo. Ab'ebitongole ebikuuma ddembe balambika ku mbeera eri ew'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga boogera ku bakuumi abayongerwayo. Already abakessi baffe bano balaga nti omutwe omukulu mu bino mu nteekateeka zino zonna yasigala nga ali Honorable Kyagulanyi. Kyovuga olaba nti security bweri abayingira n'abafuluma bakyalaba nti baba controllinga sinti buli omwana ayagala okuyingira mu maka ge mu kiseera kino. Okutangira bino byonna bye twogeddeko ebyokwagala okukumakuma mu bantu omuliro mu ngeri ey'okwegugunga naddala ng'okulonda kwakakola ki kwakaggwa. Gajja kusigala nga gakyatambula oba abakuumaddembe bajja kusigala mu bifo eby'enjawulo. Ate kino tetukikola lwa kutiisa bannayuganda naye tukikola olw'okugumya bannayuganda okumanya titukyabakuuma tujja kweyongera okubakuuma n'ebintu byabwe okulaba nga tewali kigenda mu maaso. Byora Gabdel, Crossoul TV, Omunyo.